Gasimbagane Ne Bannamawulire nze Walusimbi Evans nina Siraje Lukama Katerega Musaza Aisha Kabanda Nalule ne Chazi Rwomushana Nalule Nalule sina Nalule ni nyatufu kwate lina chika Gwa wanji so no musajja basobola oddimuyita bwaba ina ensonga lwaki ali eyisa twakola wano show temwali tukanya nti eriyo abasajja beeyita amanya g'abakyala naye lwakuba wali agavuganga ag'abakyala ewaffe mu bulo eriyo omusajja ye medikanifa era ensi yo nemmanyi nti ye kanifa nti eryo si ddiini siri abakyala medikanifa Charles ebyenjigiriza twalinawo show wano mwebyava kati ndabye Aisha nenzi kati presidential candidate gwe tulina wano Charles Rwomushana Nalule no he's an aspirant. I aspire to be Uganda's president. Okay. I don't aspire to be a candidate in a city election. No. This city election? Kati banabyabufuzi munsanyusa mulina ango zammwe mumuleke Charles agende maaso Charles ebyenjigiriza kyemutegeeza abeerawo n'ebiseera nga wali ebibuzo by'ekisiru gw'oleesa embeera y'ekisiru nga tulina okuddamu ebibuzo by'ekisiru gw'oleesa embeera evunula kyakubuuzizza naye oyagala nziremu by'ekisiru tugende ku byenjigiriza abaana bazzeeyo ebyobusiru ate olumu byebiba eby'amagezi byebivaamu generations okubeerawo eyo kateregga mu Buganda tukomewo bwe munaleeta ebintu ebingi it's okay onanyumira bunyumirwa kuba abantu bakulu kati bwe bali balumba the national resistance army occupation Nakba ng'erwamu ne Rwandese Patriotic Army koze ne bamweno nga balumba Rwanda eri Rwanda ba bishop niwenjogera wala bali ku trial you need to check abafa abakulira amadini RPA ne NRA occupation Nakba nga balumba Zaire the Democratic Republic of the Congo mu Kivu but the archbishop was killed kufa right now bwe muba mugamba wano retired bishop bamukubye tear gas then you want to interfere with me again? What's the problem? Let's supplement ka kantu kwa loko leseyo nenga kakulu tumanyi nnyo Bishop Misago wini byanyuma ye yamujja ewakagamu kumutwala ku house arrest gyalike Vatican olwokuba yali ne habi ali ne bayintale hamwe mukutta abatusi nese babali ku record be basiramu e Rwanda abasiramu babahutu babatusi teri yattamunne bekunganya wamu ne bagenda babuddamu Tanzania nebanga ye dini etenyigira ko mu genocide owe Rwanda mu 1994 so the DNA ya occupation eno eri allergic to religious leaders so ono wa mukubye tear gas yetegekere you know when you are doing press-ups omanyize nyama kwetegekera ekiri heavy ebinywa yes mumbere bamulumba ejeri ya mulumba n'amanyi manje nnyo ne bamujja mu what you would call a palace by the way temwakuba ndulu nnyo but that's not the issue that mumbere bamulumba is a cultural leader ate ne bamusiba China right eberawo ne bamusiba is still detained at home tukkirizibwa na kumukyalira I can challenge you geno mukyalire naimwe tear gas National Resistance Army National Resistance Army ne kugira muka tear gas katono chobola abajja DPCs corporals bebajja okweta because bazena kuba studying by that even remember ne wa mumbere
nga bachekinga abasirikale. You remember that time? Ingo winali ngo kitalo nga checkinga ne commanders ne bateka wagune mikole na bachekinga nga bagana kwa disarminga. Na ye chaddako bategera what the national resistance army is. Now, you see, chetu discussing ko all energy tubade nayo emyaka esuka mu 10 mu Gasimbagane ebisere bingi bera negative energy. Tuli okungobaga is when you lose. Lamentation. Kaba kitufu. Tuli mukukaba 24 hours. But wano mualete ekigambo kasita. Mungera kochi. Abaganda wano. Kasita tweba kutulu. Yes, we msemeni waliwo ebizibu bingi nnyo. Naye abeewo kasita fe tukola ki? Tweba kutulu. Otulotu omusajja alete dembe. Emuyimba n'okuyimba ne muzina amazina g'Amaganda wano kunyenya waliwo munyenya. Waliwo munyenya kati nga what you call peace, what you call otulo ngeri mu mambuka kwali kufa. They were internally displaced people's camps. We have a priest, an Italian priest Mukaramoja. Bam kuba masasi. Are you aware? Nayo no so chovola bijire mumpola. You remember panga squads? Obutayimbwa, these are Ugandans. Okuyo obutayimbwa babagize and nebiva mu kugwa kwa kale keyura nga squads baleta ku mawulire zigamba batutumye beba na bakubye ya gas. Charles toyogera kikulu nnyo. Ekintu ekyo kyaleeta tribal divide zalinga okweyawula mu mawanga naye kyeyongerera ddala. Nina forum gyendiko ey'abantu b'eggulu naye omuntu omu yateekako ekifaananyi juzi n'ateekako posita ya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abawa yakola comment yendetedde olwo bayogedde serikali totubulira bantu abo we twali tubona wano nga batutugumbula balinga bazina mazina totubulya tetwagala. So the history of them nga bali mu kubonaabona nga bafa Buganda neetafaayo kyateekawo omuwaata gw'amaanyi nnyo mu mitima gy'abantu b'engulu bangi. Yes, but you see bano bwe baali bafa Luwero triangle but you see Katerega that peace and reconciliation otherwise yes, I agree there is no evidence nti bebabata. Siganti beba tutangambye very good. There is no evidence. There is no evidence nti babata. For reconciliation but beba tutanisibwa abo benyini. There is no evidence. There is no evidence nti bebabata. The army was dominated by a group. Nebyo tubigenda mu tuzimbe Uganda ey'omu maaso. No, nti bayitoro gezigezi. Tuzimbe Uganda. Can I be protected? Genda maaso. So you are beneficiaries of hate. Oli aleta obuchayi nimubutunulira mmanyi buchayi against a people. Right? Olisi ajjo kwetondera gwe ayakkiriza n'oyingira obuchayi because bwofuniramu you are a dealer mu benefits of hate and the benefits of violence. Now, and still ochagera na maso. Bo echawe chiri mfuniramu wa. You see injustice, bo jogera ko in passing. Nkoze statement bandabye. Debakubatia gasioka. You see, it needs to upgrade. Chora maybe twetaga Yemen, echiri Yemen. Tubere mu sense. Because what is going on is injustice. You know, now tubayoza omusango, but the women abadde batunge bharani batunge ebyala they are unaccounted for. That is injustice. Which kind of election is this? Kuba poster omutwaza maje post because ye fuzi tabirimu kyanonya sente has a skill kati omutwaza maje and is unaccounted for, and here you are celebrating still a victory. So chobola abamu obamukaba bagamba maybe these are tears of joy. Hey aje yetonde
the National Resistance Army Occupational Nakba ereto police yetonde then yes aze wakatikiro ne yetonda so Museveni now is very civil. It's a very civilized force yetonze. You are leaders. Simply shut up. But if you want to confront injustice, then jirumbe. And you know how they do it. You know how they do it. Look for police. You think to our own police musensize ze asobola okulumbekerezia kululwe. Now COVID, the most important point is the safety of kids. Nti obwana tebuja kufuna COVID. Because when bufuna COVID ne bufuka carriers ne bujizeeka because eregenda ku spreading nnyo bwe spreading nnyo ne bujizeeka eka our extended families twina abakadde twina yo bamama n'abalala and abanji nga Museveni bwe yakiraga mukulu Museveni bwe yakiraga bayina issues diabetes, high blood pressure, bintu bingi nnyo. So the question is omwana akola atya ebigezo naye ng'oyo omwana ali secure. Bino ebirala oba fees teziriiwo oba ki, those are secondary. They are important but they are secondary. Now nga COVID etandika nakiwako wano ku Gasimbagane nengamba what is our policy on opening up? Police yaffe egenda kuba ki nga tuva mu lockdown. And indeed our policy is a policy of corruption. The National Resistance Army Occupational Nakba ku COVID ya corrupting. Actually ekintu ekisigadde ekyamagezi mukulu Museveni kyalina okukola is kugulawo sawuna tugende tuwote. Because bya COVID babivaako dda. Sawuna zirabika zimujjanjaba n'okumujja. Kikyeko kyamagezi kisigaddeyo agulawo sawuna tugende tuwote. Nti bw'oba ogoberera at COVID now is at level 4. Level 4 means amalwaliro garoba kweremudu. Indeed kati wa COVID bakutwala for admission ngoli bubi chanjo nga bagamba banange mbega yiridde test my wife ngamba gutufayo. And even when they I think now and 3 it's at your cost. Kati obo bwana bwe bunafuna infection zeeri neyo bwana bubiri busatu nobagawo job testing, that's $1 million plus. So we've collapsed. That's the latest I have. Kuya COVID we've collapsed. Now if you have collapsed, then why are you pretending? Because no mwana agenza musomero bwana ajijayo agenda kujiwa abana baliki abalika. Yes. So why the pretense? Mr. Museveni, please. Ndoza China a bit of restrictions because his concern your rallies and mainly into the national the organization, the political organization yeah movement ya corrupting mu primaries. So atya chovala katabali mu what you call reconciliation. Bali mukutambula mu reconciliation ate bikyaganye atya twabawo kulabika. But the whole approach now on COVID is very fake. Tanzania is better because Tanzania tebali mukulimba. They are living truth. For us it's a life of a lie. So mukulu Museveni kola ekyamagezi ogulewo sawuna fetugende tuwete ebirala. Gasimbagane ne bannamawulire Siraje Rwama mukulu byabakama yamaze okufulumya guidelines n'alaga okuviira ddala wansi okulonda bwe kugenda okubeera okuba campaign bwe kuli kya president kye kyasigadde era nga ensonga eyaweereddwa ekyaliwo nti bano tebannaba ku verifyingibwa n'olukalala lw'ennina ku bantu abawere 17 mwami Museveni yekka akakiiko gwe kakatunuulira okuba nti yakyayiseemu abalala bakyabatunuulira naye ng'ebyo bwebiri nabaddeko n'ababaka wano nga bagamba ffe abamu naffe COVID tumutya. Awulira mbu bakunganya mikono gy'abafuna ku buwunga wano mu Kampala. Buli yasayininga we yasayininga gye beetise ne batwalira electoral commission. So bakolamu nga bayamba miyoga biki. Embeera batwala ye mikono. Naye singa si ki twandise electoral commission
ne publicizing emikono gye bagamba nti giduplicatinga nti guli ku list y'omulala n'omulala ojja kulanga nti bagandize guli simusayiningirangako kubanga omuntu agenda kufuna kirala n'asayininga kati ne gisibira ku electoral commission. Sirage actually ayisanzijukiza noti nti ekisooka asoose okutwalayo gwe balanga ayina oligino mikono kati gwe bwogenda nosanga oli alina emikono egijjo ne baverifyinga egijjo bagijjamu ne gibeera leesi kitegeeza senga Museveni yafuna emikono milioni 19 latibaanifunye so far bali verifying emikono 19 baji verifying de banga dene kuva lo bagitwalayo egimu ngimanyi naye eja Museveni gyamala ennaku ntono kati ensobi yakolebwa andooza NUP baplana bayo tebamanya kyatuuka ku FDC kyatuuka ku bibiina birala tosobola kugamba nti banzibyeko emikono milioni 7 ng'ogikuumikidde ku edikwota bw'omanyi basobola ogikima essaawa yonna kyali so reckless wekiba nga kituufu nti bandibadde si buyiga balinayo basiniya bangi abasobola okumanya incident eyo nti Museveni ng'oggyeko kino ekyokutwala NUP mu kooti hadozi nyingi ziba kyateze wakati wakakati nebbanga litunagenda ku nomination nti electoral commission oyagala olina kunoonya byabakama yajja atya okubeera chairperson nga balala bavuddewo nze badde ngobera byabakama kuva nga deputy DPP 1 naye ate n'abantu bakola nabo abasinga bannabyabufuzi bamanyi kati nga muganda wange Mustafa Sebaga yali kansala emirundi 2 Makindi yaliko secretary wa education yaliko nabana abalala nti tewaliiwo bibakola nga tebamanyi bigenda kukola ki kuvaamu ekintu kyokka kyeyayogedde kyosobola okujjawo noga nti yakyogedde authoritatively n'amaana akisangulawo indirectly yagambye nti police RDC sibateka okuwa ba candidates abamaze okubeera nominated olukusa ffe tulina guidelines era yasazeewo bagende nga batuula ku zi districts returning officer kati basitreamlininga line naddala abangi ngewaffe Makindi bagambye nti tugenda kubawa ennaku 3 buli parish nga mugendayo naye ng'abantu 7 ekyabantu 7 ekyo kyekikyaleese ki obuzibu nti candidate agenda kutuula senga ogenda ku ssomero kutuula ku mulyango n'oga nti kati baweddeyo muddeyo ofuna akalulu senga Nsereko Muhammad ngeza bugeza bangi nnyo abali awo mu Centre ayita mu kumpi awo n'ayita olukiiko awo nga ku Kiseka market awali emitwalo nga 2 egy'abantu naga njagalako 7 afuna bameka senga agenda mu Owino senga ogenda mu katale konna kasubi wango next katale ngo yagala kufuna senga yagala kukola kakuyege musawuli yako abantu ne bakukunganirako so yabadde indirectly yawadde license police okuba tear gas yawadde license police okulya enguzi kuba nakuba enkungana ezisuka mu bantu emeka 7 zibaita nominated meeting regulated meetings ekirala nti tatubuulira nti bwe bana ku myezi 2 gino gye babawadde nti agenda kufulumya ddi emikono gyonna gigweyo kuba akyali muno naye nga candidate omu yekka gubalina baga nti yali cleared kitegeeza ki ekyo nti bwona ajja kugamba nti gwe bobireeta emikono gyo bano twagala kubalabako physically baba nga bamaze okulaba egiri ewaani ewa Museveni record kigi balina capacity kigi balina okuverifyinga ku mikono 1,500,000 mu nnaku 3 oga nti ono ali cleared mikono 5,000,000 jibateekayo balondeko ebyabo ku district 98 obulimba bwe butatuyamba
ne boleeta emikono milioni 10 bo baagala kojja bwe bajjako 100 ngeri verified the rest are useless tuwetaaga kukiteeka mu n'omwogezi wa kukiiko ebyokulonda yakyogedde nti biri ebyokuleeta emikono gy'emindi kwekoza ffe twegirako emikono 10 okuva mu buli district simanyi oba district 9 genda maaso lugwana so ndowooza temuntegedde bulungi kugamba gye bajjamu mu system nga tegenda kuddamu kunominatinga yeyo 10 so eri endala esigala it can nominate another person. Yes, kubwe mupya yagala emikono 10 neze natwala emikono gya chairman ya mayor wange to be for the reason Joe wadde yensonga ya ddala twagala twandtegedde baani abanominatinga gundi osobola okutugamba nti emikono gya gundi egindi mikono 10 twagijeemu kubanga giri ku lukalala lwa gundi era gibeera mu 10 tegibeera muno obukadde obwasembayo ebweru giri mu gire gisooka so kyandibadde kikulu nnyo nti bagamba abantu abanominatinga gundi 10 egindi bebano so that people know bwe mbasaka kusaidia nge manya nti well it is true banominatinga gundi ne ufanga ffe tuli mbuzibe bw'amaaso tetumanyi baani boolina gwo tubuulira okosa convenience otubuulira nti gye bali ku lukala lw'egindi walabika waliwo ekibulamu. Yeah, but you see, they want tebana na kufulumya register. Have they? Do you have the register? Mungechibiina. Do you have the register, the electoral register? What? The voters register mungechibiina. Yes, because kato verifying ate kato ina register. That's one. Two, electoral commission teja kubulira ko mazima na lunaku no. Because ngawe mugambe the election is a still election. 3, for you to nominate oyina kubanga oyina telephone number kyongamba mu form you have to put a telephone number. Yes. 4, nze Rwomushana identity card yange is Kawembe, right, but I'm a voter in Rukunjiri. Kati nze bwenzi bwononye emikono nonsanga Kampala obogenda ku identity card yange because they say nini number o and I hear of while there is a candidate yafuna emikono in another district bagenda okucheckinga nga the voters are from another district. So the 4, Jinja City is now a district. Butali tukola constitution twagamba it is 2/3 of Uganda's districts. Definition of those districts were administrative units. Electoral Commission has no power to convert a city into a district. So, we didn't say in the constitution that 2/3 of Uganda's districts or their equivalent. No kyembadde nkugamba kiri bwe kiti nti bwebanga Electoral Commission yatwala ennaku 3 okuverifying emikono gya President Museveni as a candidate ngejjako emikono 10 ku district 98. Lwaki kitwala weeks 3 obutafunayo wakubiri ayiseewaawo ng'olima kyamutwalira ennaku 3 zokka era kigenda kutwala bbanga ki ku staff gye balina zinatwala emikono 2 buli parish Makindye division nekibatwala ennaku 5 okuga nti ono mu kifo kya nini namba yawandikako card number ono yakola bwati nga gwe wennyini oyambako kubaki kuba Electoral Commission. So eyo issue ntono naye issue ey'okubiri ye okugamba nti tewajja kuba procession mulina kubeera mu kifo kimu nga muli 7 capacity kigi balina egenda okukebera abantu 7. So bwe babanga ensi zironda Trump yabadde kulala yesembayo ngola abantu balinga mu 2,000 yenga batu bamwe balina masiki abantu balina lwaki tugamba nti abantu gwe capacity yo wobogirina ya kutuula muholo bwoba olina ejjuza na nambooli genda yo saawa 2 ne munagenda yo 2 ne munna bwe mutyo abantu babeere nga bali satisfied. Naye bwe kibanga gwe incumbent abadde ku radio n'atwala essaawa 3 nga bayogerera covid nga banoonya n'akalulu naddamu omuntu agenze ejjinja ne baziyiza abantu n'okumulabako obulabi ku radio nga tagenze kulaale naddayo gwokubiri ne bamuziyiza n'agenda wano Bulange ne bamuziyiza. Ekyo kitegeeza nti akalulu kennyini lwa bya Mukama
talina capacity kafuula gundi fair talina capacity egenda kuvunaana bapoliisi nti bamenye ebiragiro bye n'abataano bajja bagaana ekyakirabye musazi ndimupya mu Uganda kale nze ndi mukadde aloseka goseka katoseka gwe wakirabye ono si mukadde siraje ne Rwomushana muwe musazi mwami byabakama oli yabuuziza Rwomushana nti wategedde ddi nti akalulu kalisire kati noona abuuza oli nti gwa bitegedde tya nti Rwomushana nti byabakama tagenda kutegeka kalulu kalife naye amubuuze nde same vein sebo bw'otegereza oddoki report yali esembye nti okulonda kuno okwero si local government councils n'okwa president ne parliament byawukanenga kubanga gavumenti ez'ebitundu ziba n'ebintu ebiriroko ebyabwe ab'Essembabule tulina obuzibu bw'amazzi twagala valley tanks twagala valley dams yadde oba tuleetedde pipe to water mu town councils kakati bwe muddambine Besigye Museveni Bobi Wine issues zaffe ziriroko olumu zisigala nga teziri addressed aboddoki naye bano Rwomushana musiye balabika bakignoringa kuba nzijukira debate yali y'amaanyi nga mukyala Winnie Byanyima ayagala mu nnyingo yennyini eya ssemateeka abamu bye bayita obuwaayiro schedules naye articles nnyingo mu nnyingo yennyini eya ssemateeka mubeeremu nti provided presidential and parliamentary elections shall be held on the same day. Neba mulwanyisa nebaga ekyo tukirekera akakiiko bwe kaliraba ng'oyinza okutegeka okulonda kwa president ne parliament ku lunaku lumu well and good bwe kaliraba nti byawukana no opposition eringa opposition yaliwo mu budde obwo be baali baagala ennyo kiri ekyokuba okulonda okuba olunaku olumu kibeerere ddala mu ssemateeka nga balaba nti president Museveni ne movement baali bagenda kozesa advantage mwami Museveni asooka yeesimbewo bw'amala okuyitamu emikisa gy'aba movement okuwangula obubaka bwa parliament nga gijja kuba mingi bwe kyali mu 96 bwe kyali mu 21 kati no batuyibula nga tudda mu bibiina kwe kukyusaamu akakiiko kandi omundooza mu kukekkereza okulonda kwa president ne parliament tukutegeka olunaku baali bataddeko ne bakyamani ba 5 oluvannyuma bo ne babagira ki oluvannyuma ne babajjako so byombi tubigezeseza twalina okulonda okwa president ne parliament nga si kwawamu nga tusooka president ne tuzaako parliament kakati ku mulundi guno bwe tubadde tutambula okulonda kwa president ne parliament nga kwawamu kakati ate okusinziira ku roadmap gye baafulumiza kakati ate parliament yejja okusooka tusembeyo ne president era omuntu omu yabadde aŋŋamba nti opposition nga bano baayisha naye si Aisha ng'aga nti era ekyo nakyo ng'aba movement enamwe mugenda tubbiramu kunze ate tugenda babba tutya tugenda kuva mu parliament nga mmwe musinza ababaka abangi era abantu bwe banaatuuka mu kulubaganya ndabeera aba Museveni bye basinga mu parliament ndekera gwe tuba tugira ki ye bw'ate bwe yabadde agira ki bwe yabadde abiraba naye nze n'adde ndowooza ekyo gaa nti banabakuwa lunaku lwa president ekitegeeza nti it's going to be another day ekyo nakyo olinawe oli mutuufu kisobola okuba bwekyo naye embeera yonna eraga nti okulonda kwa president kuli mu February akikiko naye ebyo byako so kati bwe tutwala ekyamwami Rwomushana kyandibadde kirungi nnyo kale kyono gwe tubadde tuzimbye owa national leaders president ne parliament okubalonda olunaku olumu tusigale nga tugira ki tusigale nga tugenda naye era oba oli awo kiinamu kyekikekkereza olwaisha lwe twali wano ku Lwomukaaga luli yemulugunya nti abaka bano aba parliament bali selfish bo nomination eyaabwe amannya matono nnyo bwe batuuka ku bannaabwe abaloko government ne balyoka babagira ki naye mu nteeseganya ab'ebibiina by'ofuzi ebikiikirwa mu parliament ze babaddemu
Munyonyo emirundi ebiri balabika baali bakanyiza ne munyize lwaki tekyajja mu nnongoosereza nti omuntu asimbiddwawo ekibiina ky'ebyobufuzi kubanga okuwandiisa ekibiina ky'ebyobufuzi oba wafuna emikono nti omuntu asimbiddwawo ekibiina ky'ebyobufuzi teyeetaagayo ate kunoonya mikono miki y'ekibiina kye kyekiba kimugize eki ekintu ekyo ndowooza kyandibadde kituseevinga obuzibu bw'okunoonya emikono bwandibadde buli kuba independent oba presidential oba parliamentary oba local government kyenjagala okusembyayo ku kya roadmap kino nti newankubadde Siraajo ono gwe nzijukira nga yabivumiriranga nnyo nti mpaka z'abannalulungi nendowooza mu shariya omukugu ayinza abakulembeze bwe baba bakayanira obukulembeze byonna nga bajja benkanankana batuukuga nti kale ani asingako obulungi ani alabikako kwegamba ono candidates meetings yaziyitanga mbu mpaka z'abannalulungi oba sserulungi naye mu mbeera eno ndowooza okuba fair n'okuwona bano abamu nti baradisi ne badipisi bajja balemesa okuba enkuŋŋaana babakube mu tiyagaasi twandirivisitinze candidates meetings nga ze twalina mu 9/6/21 kwatutuka nti mu muluka gw'ensoga ku kitawuluzi wali tujja kubeerawo essaawa 8 twagalawo abantu 7 bacandidates mwenna mugire eki kyesimanyi oba okikoze ota naye bacandidates ne barepresentatives baabwe baba bakikanyizaako kisingako okuba nti abamu bambi bayinza obutafuna mukisa kuba ebimu bikola wano nze ninayo gye mmanyi sijja boogera wano mujaga nti nyanika obuziina mu bino ebya primaries bye tubaddemu nga babadde bakuŋŋaanya ebyalo n'ebyalo ne bisinkana mu trading center oba ku kisaawe tewali ayina mask toyina nawoyita ono n'aboogereramu ng'ayina protection y'amaanyi toyinza mwepankako ne bw'obadde pisi wakako oyo bwamala ono aboogereddemu essaawa 4 ate ku 8 n'oli omulala naye ate bonna nga bakola zi procession nga teri agamba kansuubire nti ku luno embeera eno tegenda kugira ki naye nga bwe tuddayo mu joint candidates meetings ziba zisobola okutuyamba kyensembyayo ku bino ekyabannange bano aba NUP musobola mukuba abadde abasanyufu n'omulamuzi engeri gye yasazeemu omusango ogwo naye ne ŋŋamba kuba nina forum nzembeera kate Aisha ne Siraajo bano babeerako okumala wiiki 2 tewali kitaavu mwe mulamuzi oyo bannaffe abamu ne bamuteekako gwanga kinze tebinkwatako ne bagira bati naye bagendo ate bwe yasazeewo bino tebazzeemu naye bwe twabanga tusoma nga batubulira bino ebya separation of powers paramenti yeteeka amateeka executive negassa mu nkola essiga eddamuzi neriramula naye waliwo ate we batusomesezanga state ng'oyinza okwesanga nga ebyo byonna bitongole bya state so ndowooza state bwe baamala obbakwatamu wano luli simanyi oba be baatolosa Bobi Wine oba se be baamutolosa ye n'atakwatibwa ne babalaba nga baayisha tebaluma ne bagamba balekere ekibiina kyabwe ate bagenda kukolawo Gasimbagane ne Bannamawulire nsigaza babiri tufundikire Aisha ne Kyazi Rwomushana. Aisha ekisooka katerega kati omulaba ffe tuli basiru nnyo twagala kugwa mu bunyanga tubulaba banga ndi katerega kyabunzikiddeko nti bwe baatulumba balowooza tuluma bagera nga tetuluma naga mubaleke wanayagambe nga tuli off air bakaba bukaabye nga lukwago kati balowooza tuli basiru kubanga aba basajja banoonya ensonga yonna egazaawo kamwoca kyovula bakoze okusomooza kungi si papa bwajja bwakubirawo amasasi oli yakuba amasasi nakubira direct into the gate bituli 1-2-3 bakoze buli kimu omulala nayingirawo n'amasasi nali dropping wansi nebalaga nga lironza kati gundi twala amasasi goga bakoze buli kimu okulaba nti awo baggalawo naye naffe tujja kufuba okulaba nitukola buli kimu to keep that place open nolwekyo tetuli basiru busiru tetuli mabulumi naye tumanyi kyetwagala ogoba era twagala kola nga tukola ki tukituukako kati omusango of course
Rwomushana, there is cause to celebrate. Kubanga dictatorship esobola okukola ekintu kyonna. Esobola. Naye nze njagala kukkiriza nti oba oli awo intention yaabwe era teyabadde yakunalifayinga kibiina kino. Nzikanya naye Kateregga. Si kyebadde baagala. Era kyebadde baagala bakifunye. Ekisooka baayagala okutujja ku mulamwa. Ne muva ku bye mbadde muyina okukola ne mutandika okukola ebimamalira obudde. Mukaseera nga munoonya ba candidates, mukaseera munoonya ssente za ba candidates, mukaseera nga muplacinga abantu bammwe, ne mbeerawo kakati ate mulina okunoonya balooya, ate muteekeyo emisango, ate mugende mu kooti. Debate ne mugiteeka ku by'ekooti ne mugijja ku mulamwa. Era kyebadde baagala ku castinga doubt mu mitima gy'abantu. Ddala ekibiina gye kiri oba tekiriyo bwe kinaavaawo. Gwe teweewuunya lwaki bali balina n'okusala omusango abantu abamu bali standby yalinda 16th tetunominatinga nga 15 tunominatinga nga 16. Omusango bajja gusala ssaawa 4 tulindeko ekijja. Bwe basalira bwe batibera nze nene yaŋŋaano nga nti kufuna empapula za mirundi 2 zonna zijjuzeeko emikono. Bwe basalirawo kyonna kye basalawo tuteekeyo empapula londako olumu tuteekayo oluloba luno. N'olwekyo bakisobola okuteeka okubuusabuusa mitima gy'abantu ddala ekibiina weekiri oba tekiriiwo. Olwo twalina wano mu bushooli nga akuba essimu agamba Peter oyo mugambe munnange mwegayiridde munnange kokola okutya kwaliwo. Era nekituleetera okuba nti kyatukosa ku bacandidates twali tusubirayo kubanga bagenda kutwala kaadi yaffe. Twali twagala kuspreadinga buli wamu tusimbewo candidates buli wamu. Wakiri bolemerwa okusobola nga basatu twegamba kitono nnyo kinene nnyo 5 busobola okuga nti batulemye. Ne twafuba nnyo okuba tubateekawo candidates naye abamu batuga nze future yange njirwaniridde ebbanga ddene nnyo sigenda gisuubira kusaawa nvannyuma kulwanga ekibiina kikoze eki kivudde abamu ne babeera nga bagaana. So ekyo ekisooka bakifunye ekyokuba nga badisorganizinze ne bateeka doubt mitima gy'abantu. N'ekyokusatu bo kibadde baagala of course bagezaako okulaba eno bakola ebivve bingi nate ne bagezaako okwagala okulaga ensi ebweru nti bantu balungi era democracy waali. Era sooner or later eyo case bajja gitandika ogiwanga reference ne banaleetayo ekirala mu kooti ekizibu ennyo ne basalayo ebyobusiru wano juzi temwawangula wano mwawangula omusango. Kati this time they want to show the international community nti mbeera edi bulungi. Bano abantu bagenda batwala n'emisango gye mu kooti ne bagiwangula n'okugiwangula tetubalinaako mutawana tubalinze mu kalulu kasalewo. So ekigendererwa kyaye bakikoze eki bakifunye probably tekyabadde kyakwagala kuba nti bajjawo ekibiina baggulawo omusango ogwo nga bamanyi tebajja kusobola kugololwawo kibiina. Golooza abo balooya baabo baadde tebamanyi nti bafayiringa omusango out of time nti bw'oba ogenda kuwakanya ebyayisiddwa naki olina okubeera ng'olina ekkomo ly'obudde mwolina okuyitira baali babimanyi. Briefly ku mwami byabakama oli candidate weteesekoose otya naye bina naye bakoze grading officers zaffe kola ki kulwana kala ya red ojjukira bagezaako noga baggolewo UPC egambye nti kala ya red tetugikozesa. Omanyi wano juzi wano bagenze teri muntu alina right ku kala just bubonero. Okimanyi nti bageze ne mu kiyembe ne bawamba buli kintu kimyufu ekiriyo eky'abantu abakola engoye zino ezikwatagana ne za people power ne bawamba. Bagenda e Busega ne bagenda mu kiyembe ne bagenda mu kikuubo. Red okufuna kati olugoye lwa red ofuba n'okuluyingiza obuyingiza oluyise ku board oluyingiza oba oluyise ku entry point yonna ofuba. So kiragira ddala bo kutya batidde bakola buli kimu okulemesa naye sebo si kuba nti tumanyi kyakukola tukola mu bwegeneza mu bufunze katono nnyo dakiika emu yokka akadde akasigadde kakyaza ate nga katono nja kufunza nnyo elections versus COVID. Bino bagamba simanyi no procession n'omusajja omu yadde agamba batuganze waffe opponent bangadde wakola procession emotoka gye bitambula nze zange bazikwata ku nomination d'emotoka yaliko ebindi bajjako n'ebizindalo ngeri bw'omu talina mugoberera omusajja ali bw'omu bw'ati avuga motoka kuliko ennyimba za Aisha Kabanda ne number plate ne bazikola ki ne bazijjako n'emizindalo ne bagikuulamu waya naye ng'opponent wange badde bikola ki bibadde bitambula ebbanga lyonna. Omusirikale baamuchallenge nga yagamba ate oba otegedde oli yali wa NRM
So NRM kandubi eyagala okola nzikanya mu bufunze nono nti oba oli awo singa tukoze candidates meeting zandiyambyeko oba oli awo nete zijja kubeera kati tuli mu bisuubire ebitasobola kubeera akaluko tukagendamu naye chances z'okabba bino byogamba mu parliament bagironde separate from presidential. There is a very high relationship between parliamentary elections and presidential. It is very, very high. Okay. Any attempt to separate the two, ebera suspicious. Ekigendererwa bwe kiri baleka kulimba simanyi covid namna gani nga basiba bakubarale wano. Ne President 7 juzi wano yagenda okusinkana abantu ba mukatali wa. Now kati signatures munzigire ko muzindala. Ngujeko. Signatures akango mujjako. Signatures emitwalo 7. Zewagamba nti bajje wakyagulana. Oba signatures emitwalo million 7. Oba signatures million 5 zaleeta ku electoral commission. Eri form maximum betwala signatures 10. Mu rim therefore mu rim walimu signatures walimu empapula bitano 500 katkwata 7 million ogabire 500 ojja kuba ofuna rims 10,000. Now rims mu 10,000 we are talking about a lorry. So nebo tunulira wano ofu babitereka no kubipanga wanu badobiraba wetaga bakanyama okuparkinga rims omtalo 10,000. But anyway akalulu akali free and fair akalulu kalina okuba free fair and peaceful. Ekyo kimu ekyokubi akalulu kalina okulaga sovereignty y'abantu be basalawo. Ekyokusatu abana Uganda they are not sovereign. 1986 obuyinza w'abana Uganda, the sovereignty of the people of Uganda was captured by the NRA. Yabuwamba yali yakubuza kyatugamba 1995 nga tukola constitution naye teyabuza. So ani ali sovereign? Ali sovereign is Mukuru Museveni. The sovereign in Uganda is the source of law. The source of law is not the population. Now the Museveni 95, the post Museveni, the post 1995 NRA occupation state construction enzia Mukuru Museveni yazimba state from 1995 yagizimba kulemera mu buyinza to perpetuate the Bachwezi occupation. Yo baba azimba kyazimba kyo noba DPC oba azimba kamanda oba azimba mulamuzi oba azimba byabaka moyo because byabaka naye muzimbe bomulaba katuluza justice of the court of appeal no muzimbe is a construct from office ya DP tutorabana kumanya bamujjawa ebyo na construction eyo agizimba nga agizimbira kalulu. Therefore tosobola kuba na kalulu akali free fair and peaceful mu NRA state nga akalulu ako ka contestinga the NRA state. The only way out because the sovereignty y'abantu is to dismantle the NRA state. Tulina kugidismantlinga tuzimbe a new state like the way, because even this one is a new state. The state of UNRA yagwawo ekyali kisigaddewo small was police and judiciary kati byana Museveni akola ki with time yabimalawo. Now you have a Museveni state and this Museveni state tesobola kukubisa kalulu akali free and fair nga kaina risk ekola ki emujjawo obekyusa obuyinza. So we are not occupied, we are not sovereign, and that's why I tell you that the kalulu is already the sludge kada kalulu kalisire olwokwanti you are not sovereign. Gasimbagane otidde emboko ne bannamawulire otidde emboko okutuusa olw'omukaaga olujja musire